Ku Sunday wedde lugaweza omwaka bukyanga Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale bakwatibwa mu kibuga kya Nairobi, Kenya ne baggulwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe era ne basindikibwa kwa limanda eruzira. Kati oluvannyuma lw'omwaka omulamba twogeddeko ne mukyala wa Obed Lutale, Halima Najjita Lutale, okumanya engeri obulamu gy'abutambuzzaamu omwami we w'atali. Atubulidde nti embeera nzibu ddala. Oluusi osulako nga tolina na masannyalaze ne bajja ne bakusalako amazzi. Kati waliwo baatusalako awo amazzi ne tumala ndowooza kumpi omwezi mulamba kubanga bwe yali yakagenda nga sinnayiga kuyiiya bwe mbiyitamu. Halima Najjita Lutale yali mukazi mukakaalukanye era nga bakola babiri ne bba okuyimirizaawo amaka gaabwe. Wabula mu biseera bya COVID-19 emirimu gye gyagootaana nga wano ebyokukola we yabijjiramu enta n'atuula waka kutunuulira mwami we. Kati bingi nti mbadde n'omuntu asobola okundabirira ne kinnyinula. Okwewala okuzinga obuzinzi emikono, ono yasalawo okutandika okukamula ebyokunywa n'okufumba caayi ku mikolo. Olw'okuba nti ekika ky'omulimu gwe aba alina kumala kufuna amuyita, agamba nti abagimuwa tebabeera ba buli kiseera, kale ng'asobola okumala ebbanga nga tafunye bya kukola. Osobola n'okumala emyezi nga tokoze eki. Ate twakosebwa nnyo nga era baakabakwata paka ne kati abantu abasinga obungi baatwesamba. Batulabanga nti bye batwogerako biki bituufu. Kino Najjita agamba nti kibaviddeko okukosebwa okutagambika okuva omwami we lwe yakwatibwa anti ye yali byonna waka. Kitukosa kubanga omwami ye yali buli kimu, yalabirira amaka nga yatubeezaawo ku buli mbeera, yasasula bills nze nga simanyi nti basasula bills. Agamba nti mu kaseera kano yalina okufungiza okulaba ng'atambuza obuvunaanyizibwa bwe yali amulekedde. Kati ebintu byakyuka, nze kati nze ndabirira ye n'awaka ate nga luli ye yali alabirira awaka. Mu buvunaanyizibwa buno n'omwami we mwamutwalira anti naye yennyini atunuuliddeyo okumulabirira. Mu kkomera nze nina omumukyalira ate olina omumukyalira n'ebyetaago olina obikola ki okubiteekamu byaba yeetaaga ng'omuntu kuba kati omusajja omukulu yawezezza emyaka 66. Toyinza kulowooza nti ajja kubeera ku mmere y'ekkomera. Kino akikola buli wiiki. Ngenda buli lwakusatu omutwalira muwogo n'omutwalira omuceere beefumbira n'ogula enva kugaira ng'omuntu akola ebintu ebyawaka. Ekyennaku ate bakasitoma be abandimuwadde emirimu afune ssente batandika okumwewala olw'emisango egyaggulwa ku bba. Omanyi abantu batiitiizi baba balowooza nti nabo bajja bakola ki? Abamu tebaagala kukuba simu yo lyaga saagala kukuba simu bazitrackinga, nze simanyi oba bazitrackinga naye olina gamba saagala kukuba simu yo kati aba tajja kuwa mirimu. Wadde Najjita mukazi mutetenkanya aliko waatuuka ssente ne zimwekubya empi. Atubulidde nti wano yeesigama ku bazira kisa. Bwe mba ngenda okulaba omusige nkozesa emitwalo 3-4 oba olina okubaakuba ku masimu ofune enkya sente ezinaakola ki ezinaakyala. Olina gamba nti nkuweerezaayo omutwalo gula emmere, nkuweerezaayo ebiri awo n'osasula amasannyalaze. Nga tuse mu kkomera okukyalira bba takkirizibwa wadde okumusemberera era akadde ke bamala nga boogera bamugerera kagerere ku ssimu kwe babeera nga bali mu ndabirwamu era nga bakuumibwa butiribiri. Omulala abeera eri n'omulala n'abeera eno n'okuba essimu n'oyogerako naye era omusirikale akuyimirirako wano naye n'amuyimirirako wali. So tebusobola kwogera mboozi yammwe ya munda. Era bw'oba olina ekintu ky'ogenda okukola oba eno waka n'omugamba kati ngenda kukola kino oba ngenda genda eno bwe bityo naye nga omuntu ow'omuntu owali agadde n'oyogerako naye nga kati bwe twogera n'omuhaagingako. Olw'embeera mwawangalira ate ng'akuliridde mu myaka, Najjita agamba nti omwami we yatuuka n'okufuna ebirwadde by'ataalina kubanga kati yafuna pressure gy'ataayina gy'atabeerangako nayo ever since. Haji abadde muntu ng'akola exercise buli lunaku takyagikola nga naye bw'omanyi ebyokkomera bw'okolayo awo lekeraawo. Embeera eno ono agamba nti emusuze atunula anti ebyokwebaka okubulizaako byakoma dda. Bwe nneebakamu bwe nti otulo ne tunzibamu bwe nsisimuka siyinza kuddamu kwebaka. Olowooza ebintu bingi omuntu gwe wali obeera naye awaka omuntu akulabirira kati waliwo lwokeera nga n'emmere gy'ogenda okulya tokola ki nga togirina. Twagadde okumanya engeri gy'akwasaganyamu ebisale bya bannamateeka abatambuza omusango guno. Pate beekolamu omulimu be basasula balooya ate ne balooya abamu tebali awo nti nno nti basasula ekiri awo. Mu kiseera kino ono agamba nti okuba kusisinkana Pulezidenti Museveni mwetegefu era nga kyasinga okuyaayaanira
kwe kuyimbula bba. Pulezidenti bw'akeera n'agamba nti asobola otulaba tetusobola kugaana naye ng'eki kye tusobola okumusaba kyokka kutaaha Jobeedi kubanga ekituufu talina musango. Dr. Kizza Besigye n'Obedi Lutale wadde ng'enfunda eziwera basabye okweyimirirwa naye kwonna kugwa butaka era ne baddizibwayo eruzira ekyongera okumalamu ab'eŋŋanda essuubi nga n'emisango egibavunaanibwa teginnaba kutandika kuwulirwa olw'omuwabi wa gavumenti akyakuŋŋaanya obujulizi. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.